Amanye dobozi wa mtemu SMX representing straight out SMX media kati nno banna Uganda fenna sigenda gamba abamu wabula fenna katutanso okubeera ku panic last time oba corona nga yakatandika okubeera nga ajja yes nga tulowooza byeri najja mpola nayingira mu ggwanga lya Uganda bataddeko lockdown bagenza otuta mu lockdown ng'abantu nera abasinga tebannaba kubeera nga bakkiriza on their own naye no wave endala ey'okubiri second wave erimu kubeera ng'ejja oba eyatuuse dda kwansi jagamba erimu kubeera ng'ejja wabula eri wano mu ggwanga lya Uganda abana Uganda gwe munundi gwensoso balabanga bakitekinze serious waliwo we nayise kubanga batusubira president Museveni okubeera nga agenda kwogera oba leero oba enkya simanyi lunaku kirutuufu kyaka leero ekiro base kyo enkya ku Sunday okubeera nga ayogerako ku COVID-19 ne bana Uganda beralikidde okubeera nga bayinza okubazza mu lockdown n'abamu batandise takinga SOPs nga bo bennyini bebazzeemu okubeera nga bazeeraalika bakyogera bati olulimi terunema okubeera kale nga bo bennyini tebalinza okubeera nga babagamba wabula nga bazzeemu buto okubeera nga babyekolera bokaboko okuteekawo obubenseni abantu bwe banaabira n'okugamba abantu okuddamu okunaaba mu ngalo bangi mbalabyeko nga tebasoose mugamba kwambala masiki wabula ku mulundi guno ng'agyeyambalidde ye kennyini nga kyeyagalire abayimbi nga Spice Dana wuuyo akedde ku makya n'agamba kangende nkole ki baŋŋeme COVID-19 afune COVID-19 vaccine nga tebannaba kubeera nga bagamba bannange mulina okubeera kubanga mu kutandika wano abantu bagamba waate tujja genda tugema simanyi ate oliye tebamukubye akayiso ke bamukubye tekayingidde bulungi abasigadde bo ne bagenda okubeera nga babagema naye basinga nga twali mu oyo katemba wati COVID-19 waddala nange wano ntikugamba SMX COVID-19 waddala kola kyonna kyosobola okulaba nga okeeping obulamu bw'okubeera safe Spice Dana wuuyo akedde ku makya agenda kubeera nga bamugema ate version ziri bazita version tebakugema mulundi gumu bakugema n'oyisaawo weeks 8 nsuubira yes weeks 8 then nodda ne bakugema akalo aba bakugema bubiri oba busatu sinabaira nga nfuna clear information ku ekyo naye ne case naye bw'atyo nadduka mangu okubeera nga bamugema kwegamba Jose Chameleone ye agenda ddo mugema Bebe Cool bamugema ye n'abasigadde bali mu kubeera nga bagenda okubeera nga bagema COVID-19 kyeyagalire nga tebakukase so naawe kenyini nkusaba obeera osobola accessinga COVID-19 center we bavaccinatingira genda bambi vaccinating bulubale wambeera nga nembiro kwotadde twagala tugenda okugamba bannange nga naawe atiisa okozeewo kyosobola okulaba nga otangira ekirwadde kya COVID-19 wano ku SMX media bagaliza okubeera obulungi mwambale masiki muteekeeko obukookolo munaabe mu ngalo mukole kye musobola okulaba nga musigala muli safe kubanga sandyagadde kubeeraawo nenfiirwa subscribe oba nenfiirwa omuntu anyumirwa story zange wano ku SMX media ngenda kusaba mu subscribinga ku SMX media wegubanga gwe munundi gwe ogubadde gusoose okulaba stories zaffe ffeyo tuti bwe tukikola SMX I sign out.